Ssekawumalu kino kyamutuuseeko kyalwawo ko bulwi. Ssekawumalu ebizibu twabiraba ng'ajja bifuna. Ssekawumalu wabanga bamukwata nga omusango bamuvunaana mbu gwa kukwata gwa kolasanya baana ng'ebyo bagamba bamusibe. Ebigambo sina Sheikh Umaru oyo bye yayogera ku Ssegirinya yesawa naye abisasulire. Omuntu abadde atugamba nti nza neesimbamu enkera tasula kati ate wuuna agamba nti muzeeyi mujje munyambe mukuba amawulire. Okiwulira kakati dwa yagyerabidde oba yagiwandika ku lupapula balumuleseza. Ekirala soka twebuzeemu ekibuuzo kiri kimu. Wa walolabye omusajja ono ng'agamba nti Nabbira abbye ebintu byange. Era obusungu buno we buva Profesa Balamuleba yawasizza emabega kaawe embaga. Yawasizza. Nze natuulanga naye nga bw'owulira byayogera Dr. Besigye nga bikoma eno. Nze no nakavaringako olutalo lwabwe olwali ebbunga wano we baali basula. Ekiro twavaawo saawa 9 ebuziga twavaawo kiro saawa 9. Era bw'aba akyatambula musajja nnyo. Nze eyaguzaawo abo Banabbira bamuyita Muzeeyi Musisi. Muzeeyi Musisi namubuuziza ebibuzo ebyo nga mutunulidde maaso ne mugamba Muzeeyi musimbulira amazima. Wano waguzaawo Nabbira oba waguzaawo Sempala n'agamba nze nabaguza emirundi emeka siguzangako ku Nabbira kintu kyonna. Nze sente zange Sempala ye yazimpa era naguza Sempala. Bw'aba wakala nti Nabbira namuguza ajje tutuule one on one anumirize nti yali ampadde ku sente. N'akaluga n'akasembyewo akalodi meya we yeerippa n'ayagala ate yeerippe ku lukwago okumuwangula omusajja yaleeta emitwalo 3 gya dola n'agiteeka mu kalu. Gwe walabanga t-shirt awo ezenjedde naye ng'era oyo omusajja yakola ki? Yalina emitwalo 3 egya dola n'agiteekamu. Ne baali baakava mu kalulu weppa okumanya Nabbira tasiima n'atandika okukayanira ennyumba y'ebuziga. Wano ku mucanga wane Kajansi ng'ebiseera bwe byabeera akwata nnyina amuteeka mu kkomera Kajansi afuna abasirikale Kajansi bagenda munona Nabbira asiba nnyina mu kkomera. Kati bwino gwenkuwa nadda ssebo ndi wakuno ndi w'Ekajansi. Nabbira akola ate akwata nnyina amuteeka mu kkomera Kajansi amugamba maama leeta ebiki ebintu era yamalawo akabanga ne bayogera awo n'akola ki n'avaayo. Mu kuvaayo okwo baasigayo tebakkanya na nnyina olwokuba yali amaze omukola ki. Eyaleetera Nabbira okuddamu okukkanya ne nnyina yali mwami Sempala. Yagula n'embuzi okugenda Nabbira okwetondera nnyina. Kati ate asulamu atya maama? Neeno ey'ebuziga neeno ku ttaka wabaddeyo olusuku lw'amaanyi nga nnyina agaana n'emmere n'agikola ki. Nze njagala nnyumba erasulamu atya? Ennyumba y'ebuziga mu kisenge ky'omuko master bedroom maama gy'agenda n'asula. Era neeno olutalo lunene ajja n'abavuma n'ayagala n'okwefungulira omuko. Nkubuulira Mr. Y. Mr. Y. Si Mr. Lee. Mr. Lee yazadde. Mr. Y webali ddala. Emitwalo 10 egya dola gituuse era tugenda gifuna wano. Mitwalo 10 wagiyisiza watuufu. Gya Museveni. 10 weyanjire. Balamusiza nnyo mwenna abalabe Amboozi mukati amanya bampita mawa Haruna nga bulijjo njalo bagamba nti banneemwe bali kula Amboozi mukati mubeereko nnyo. Ababeera mu comment awo mbagala nnyo kuba muwaayo obudde bwammwe ne mulaba ne mutegeera bye mulina okutegeera bye mutategedde ne muteekawo ebigambo ebirungi bye mulina okutwolekeza. Amawulire gangi agaba gasaasaana wano mu nsi naye agasinga galina kubeera wano kubanga wano wabaawo okubaganya ebirowoozo. Abalala baba banyumyamu bunyumya naye wano wabaawo ono n'ayogera ono n'aleeta kati abantu baffe ne munyumirwa buli omu endowooza ye. Njagala okutamira omukyala gwe bayita Makula ng'oli UK ne ngamba kutumiddeko. Josephine nkutumiddeko nnyo nga naawe oli UK oyo ne yampatana okumbeezaawo ku ssimu eno era agenda kumpeereza endala luvannyuma lw'okutegeera nti banzibye. Njagala okubagamba nti munywa nkikoze bubi nga wewuliza okuba kususa okulanga. Njagala balowooza nti mwenna mufune ekizigo kyalinnyikira
walinyikira okyesige ojja kuba ofaanana bulungi kyala okubirako omwami mutaawe naye nkutumiddeko ng'oli nyujjaze njagala okutumira abantu be Bayern Munich mubeerako nga mulaba emboozi mu kati Bayern Munich babeera Munich si Bayern Munich anti ontereza gwe bimanyi mwebale by German naye nga bali Munich babeerako nnyo waliwo oyo mwami musawo dokita yakola eddwaliro lyabeerako nnyo awo era mweyongere okubanga mutulaba wano mu mboozi mukati tujja batuusaako buli kimu simanyi bane Kenya basaze bayingira Uganda simanyi Rwanda bajja ebyo natugenda batubabuulira wano Gospel Live. Yes, Tomsanyi Kayenja era kai kuli kai Pozi Sakozi Pozi kati nnyo nga sinaba mbadde nsaba ngenda okumulamu bulugu mwali omanyi nange natubaka nembalaba nga nyina kenja okutereezaamu kati kubyettaka nti omusajja oli gumwaleeta yagaba ettaka ayakuteesa ate kati kugwagwa nja kutereeza abateesa bannange baakoma nti mu mateeka ano mu Uganda Sakozi omuntu agaba ettaka emirundi 2 omuntu asobola okuwa ettaka mu bulamu n'agamba awo muzeeyi muwaddewo omuntu asobola okuwa ettaka ng'akuwandiikidde n'agamba nti awo muguzizzaawo emiliyoni 10 wabula ekyenjawulo ekiriwo n'akuwadde mu bulamu asobola kujjako abaana basobola kujja ne bagamba taata yaffe yaliriko ekikyamu kasaba atawadde buwandiike taata waffe yagaba ettaka lino ng'obwongo bwe tebukola bulungi yali asanyuse nnyo yali anyiize nnyo ettaka lino litebera okutuddira so nga kyengeza okukakasa nti abantu be baawa ettaka bano libeere mu buwandiike awo wonna tebannakufuna ttaka n'ekirala nga tebeeyibaala nga teri mu biwandiike ate gwe abagamba oli waawa ndi waawano n'ekirala ab'e Masaka abadde bankubira essimu baganda bange muli bangi nnyo abantu b'omukati we bankubirira essimu nayogera ekyali ku ssiini Masaka bakubide nga bagamba ki nawe amawulire amafu ate nekyewuunyisa nti bafuna ne chance nti nza yagendayo ndi muwagizi waabwe singa tebasindikayo ennamba emu atabaagala yalegerwa lyadde omuntu n'omulema wano kaakati tinze ekituufu Sakozi nze mwagenda okunkubira essimu kubanga nakugamba nti ku ssaawa eyo omukulu mpuuga wuno akola ki era ziyatuukira mugamba nti mpuuga wuno yakatuuka ng'abantu era balumaggamagga so nze nayogera kintu kituufu efenze kati bo bagamba ki mbu nagamba abantu tebaaliwo ng'ate abantu bamala ne bajja nga bayitirivu waliwo ne yankubire nagamba akola ku KBS naye mukyala sijja kwogera amanyago waliwo ne yankubire nagamba nti simanyi yaddirira mpuuga yagambe atya nga nkubidde masimu ku bintu by'e Masaka waliwo ne yagamba nti era twakulabirawo gwe ngozze ozze kubega so nentegeeza n'abantu mwenna nti ng'ennaku z'omwezi 9 tugenda kubeera ku Serena ajaluna mubiru nze Duncan ndi mu mboozi mukati okubaweereza mu yaleero abingi bye tugenda okubanga tubatuusaako naye nga nja kwongera bategeeza nti ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 9 tugenda kubeerayo ku Serena wa Haji Aluna mubiru kwe kunyuma kuno bwe tuvaawo ab'e Bungereza tugenda kuba ne Afrigo Band Richmond yategese kigenda kubeera kyakabi nnyo nnyini ddala ate era London awo tulinawo eryato Fortunate yategese Fortunate yategese eryato nga 24 August nkiddamu Afrigo Band ani mutegese London Richmond ye mutegese ensonga zitambulira ddala bulungi nnyo nja kubatumirako abantu ba house manager obaga nti nga mutya kansubira nti muli bulungi ntumireko ku bantu be London German US n'abalala namba tumidde Sakozi ojjukira lisho gye lalinga nange ye London omuntu omuyeke yafunye visa ebaddeko kali efa aganaga yafunye segeza yayise abantu bonna Gaza teyafunye ate Leader Judgment yafunye toga abafiki Gaza Fefe Boost teyafunye
Kalokasira teyafunye, Lydia teyafunye, Lili Pazo teyafunye, Asidiki Vako teyafunye, ani omulala awo. Oba ebyokulwanira kw'embasi byabakola. Era nze nange wendowooza. Actually omukazi kuba nayogerako naye nga oba ebyokulwanira kw'embasi. Nedda ebintu bya visa bino era nja kusaba ab'Embozi mu Katitu amawulire tumalenga okugakenneenya kubanga wano waliwo Iron Skin bamugaana ogenda simanyi Canada naye wategoba waaliwo ensonga naye kati nabye yagenze Canada kakati kale basobola bakubayeka nze tasobola kakati nze nadde njogera n'omukyalo olunaku lwajjo ku ssimu naŋŋamba sho yomukwasa okugitabulira ddala yali tavangako wabula bunaku adde nga amwongeza ssente n'okukyusa ddeeti basooka ne bakkanya 10,000 basooka ne bakkanya 2,000 n'amaana bamugamba ddeeti we teriiwo tugenda tukyuse jjukira sho yali yateekera okubanga naku z'omwezi mukaaga omwezi guno gwe tulimu ne bagyongezaayo n'abagamba ayagala 2 olwamala n'afuna manager yenenya lyangaye bakuba ndyerabidde n'amugamba twagale 3,200 mu 5 kyokka nga zino ssente zonna oludde bakola ki bazimuwa kati ye abadde nga agivuluga buvuluzi ye adde avuluga nvuluge abali tavangako abadde kakati naye ku kino ekyokuwa Kalifa olwedde nga bakamala okulwana kubeera nayogerako n'omukyala naŋŋamba bano abaana balwanidde ku embasi nfunye ripooti okuva wali eri ti abaana bano balwanidde ku embasi nsabira nnyo okulwana tufuna visa nanga ya Pazo ekizibu ekyabaddewo nti abe tatambulangako ndowooza bakutoka kadde kapya naŋŋamba nekyo ekyafiiki Gaza yakitegeewo n'amanya nti tagenda ayinza obutafuna visa kugamba abadde awo bw'atyo yabalanga nga tannabafunira visa ate anti olanga omuyimbi oli okusaba visa kyogamba ate visa osobola okugisaba nga lunakulanga muyimbi alwakuba nti ekibaawo nti omutegesi mukyateekeddwa okukola omukyalo nsinza kumanya kubanga eshoyo yebadde esoose kisaawa ya leero nti bapromota kati batandise kutegeka bayimbi balina visa balina visa kubanga nze nadde njogera naye ng'ayagala ageti ate agende yaba amukolere ayongeze editi akolenga ennaku z'omwezi 13 kuba yageti alina visa waba yakavaayo Faluku mwezi ntumira nnyo mwenna abatulaba n'abatuwuliriza David Kulikaye Masaka naye n'abatulaba mwenna ab'e Masaka abawagizi b'e Masaka mbatumiddeko nnyo abantu be Canada tete Canada nkutumiddeko nnyo mpozi ne Honorable Nabira e Canada awo nkutumiddeko nnyo ntumira abantu mwenna ayina bizibu ki ntumira abantu mwenna abatulaba mu America nkutumiddeko nnyo ne Rubina pozi ne Tamukedde nkutumiddeko nnyo abantu b'e Bungereza mbatumiddeko ennaku z'omwezi zigenda kubanga nga 9 omwezi gwa 8 tugenda kubeera ku Serena abatulaba nga tunyumye bwe tuti Ajaluuna agenda kuyimba nga bwatayimbangako era buli wali kuyoya buyoya buli limba lwa Ajaluuna gwe lwomanyi lwosongako lwakubira kemisera gyali ayinza obutabaawo ajja baawo tugende maaso ngenda kutumirako abantu bonna bali ebweru abatulaba US ntumireko n'abali e UK omuli anti wange ne muganda wange mbatumirako nga mu 6 December tugenda kubeera ku Africana wa Carona Ntongo era keti yagenda ogibeeramu naye nga tetunaba kugenda mu December tujja kusooka wa Wizomanizo era naye ku Africana nga 2 August ayina show agenda era naye eri ku Africana we tugenda okubeera then awo tujja okuva tugende ku Serena tugende wa Ajaluuna mu biru August nga 9 then ndoza nga ate 3 August tugende wa Mudra ku Zoe Grounds ngera kutumirako abantu b'ebisheshe mwenna gye muli musanvu kuliko Mickey Wine wabadde ine kyakulemye kati nga 7 tugenda kubeera ne Mickey Wine
wano ku Jahaz Pia bwe lunaku lwe lumu lwe tujja okubeera ate ne Gravity omutujju ajja kubeera ku Cricket Oval okitegeera naye kasooke male abagundi California Motel ebisheshe yibanda bonna buli alina show mu mwaka guno bw'omala ng'ogenda wali ebisheshe ng'owummula kuba bagenda kukola buli kimu. So September nga 7 Mickey Wine Surubada dance agenda beerayo Surubada family yo negenda Surubadani egenda beerayo high school yo negenda Surubada bada tusabale kuna Rubali egenda kubeera wangamba wali ndoza tutandike owaye wangamba wali Mickey Wine chaliwa agamba ki Mickey Wine talina tabu naye agenda kuleeta kinga mukaaga nga musanvu guno ogujja September agenda kuleeta ki yabufuzi kuyimba bane mugende muwagire Mickey Wine olw'ensonga nti ye mukulu ye muto oba ye mukulu wa principal oba ye muto wa principal. Congratulations Mr. Lee baby what baby boy baby girl ebibuuza David ngonzija kumanga Mr. Lee yafunye omwana tumuyimbira akayimba nayiranga waliwo awo munju tumuyimbira akayimba togezanga no jamawulirwe bunayiranga waliwo awo munju waliwo ayinza nokweyesitudde ku mwana kati ate osokere kunze David naye nga mukubireko tulabe mukubireko yebase lwaki ebintu byonna obikuba tteke amugambe nti wazadde ebituufu Ssekawumalo ebizibu twabiraba ng'ajja bifuna omanyize nkubuulire buli lw'osusse ennyo kerere ebizibu olumu obifuna anti omusajja oyo banne bali mu bizibu abaagaliza kufa yayogera nnyo bubi ku nsonga ya Ssegirinya naye kakati amanyi baga nti ekomera ntaana ya ku nsi kati naye kakirabe ti okwogera bubi si kibi si kirungi naye nga yakola bubi nnyo naye nga tumusabira ave mu kkomera addemu kyemanyi nti kati ajja kuba ateredde ajja kubanga ateredde bw'anaavaayo ajja kubanga ateredde ye abantu babasibemu abamu baveeyo nga bateredde waliwe balina okukwatamu sikubeererayo ddala naye Ssekawumalu sipidi gwe yajjira n'ebintu yali akola nga netukana okugamba wano nti ddala oyo sheeke yafubutukamu ebintu ebyo naye n'abali mu gavumenti mukwate abantu nga mubakwatira ensonga kubanga olumu ogenda n'owulira nti ate waliwo amusibye atwatala ekizimbe ate kwegamba tebikwatagana oli ne bw'aba alina omusango wabaawo ate agupikamu ennyo okulaba ng'agamba nti ekizimbe kino nina okukola ki nina okitwala so mukwate abantu nga mulina ensonga mukwate abantu nga mulina evidensi temukwata bantu nga temulina bukakafu nti ddala ono yazza kino tekiba kirungi kubanga ffeno tuliwulira olina agamba nti gundi yakiri emabega abandi ne bannayuganda nabo bwe batyo obuli omutuufu Ssekawumalu webanga bamukwata nga omusango bamuvunaana mbu gwakukwata gwakolasanya baana ng'eye bagamba bamusibe webanga bagambwa empulya bizitingana kubanza embira ku kitimba ku social media okwo akyo bali okusooka wadde asikuba yabimanyi obulungi y'omulizo basooka okutegeera amawulire ago naye nze nyina boyi wange yangamba kuli Ssekawumalu bamukutte musobola okumwogerako kati mukati ne mugamba sisobola yanga neighbor we ne mugamba sisobola yagamba bamukwatira ki neighbor we tayina yangamba kimba mukutte ne musobola okwogerako mukati ne mugamba sisobola sakozi si kirungi kwagaliza muntu yenna nze sakomera naye bamusibe anti nze njo bigambo byange kakati omuntu akwagaliza komera yagaliza muno okufaluwo abawangalawe ye yagamba yegobulako mutana ya Ssegirinya nze negoma kumulabanga bamusiba ng'abeerayo wabanga omusango yagukola ogwo gwamuvunaana abeereyo kakati ate naye bati yakukola nga tuzze eri nga yagamba yegobulako mu ntaana ya Ssegirinya era abeereyo Ssegirinya agenda okufa ngo nali mu kkomera anti ye mpuliriza aleke kitunulamu yagamba yegobulako mu ntaana ya Ssegirinya kitegeeza Ssegirinya walifiira wono najja kuba musira jakula mu ntaana kitegedde bulungi kati abeereyo sakozo omusajja oyo walimunange ekikula mangu kifa mangu omusajja speed ko yajje yali esusi agabubwe 5 abulama
yagabanga 15,500 abana bo ku stage nga jani band ate sakoze kinewunya ku bantu aba bajja we batyo simanyi lwaki berimbika nyene ewaffe Seginyo yajjako mu church nga yambadde kanzu eriko mu president Museveni manya gundi seka manya umaru yajjako si yali wa bujingo wemba serabidde bujingo wamwe yajjako eyo nga ayambadde kanzu nga alukulu wefa ncha president Museveni abantu abo bakola ebikolobero wamala okukola ebikolobero ne beerimbika eno nti bawagiza president Museveni lukulwe kakati essaawa ya leero wekuba nga gwamubase agenda avunaanibwa omusango gwe agiro nakyogera luno ne mbagamba asooka alombere nze edduwa saka nagenda ke wasegirinye manya umaru nagenda anti nze nyanyo segirinye nagenda yewa umo sabi bagamba wano nakuba ekyebiri kyange yakuba ekyebiri kyange nali noonyamu nga muntu yenna owayo muntu wange era muntu wange wa munda ala ate wiki gye naviirayo saafuna yadde ebibiri yambaka bubasi yakuba ekyebiri kyange ataddewo akabaani awo aleese ekitabo akisomye navaayo sandako enyinya kenafuna so kati Seeka Umaru naye baba nga mumusaako omusango naye nze sinaamu we musabira saagala kumwekwekereza sina dankale omusajja bamukwatira kyekitundu muganzo kitegeera nga guweza omwezi mwezi bataleetangako mu kooti mu bulamu bw'ensi buli bwolikeera n'ogamba nti gundi gwe nkusabira bibi manya si gwe Katonda nawe olunaku lusobola okyuka oba lusobola otuuka kitegeera ebigambo sina sheeki Umaru oyo bye yayogera ku Segirinya yesawa naye abisasulire Faruku teri muntu ayagaliza muntu kukomera kwekomera bbi era bw'osanga omuntu ali mu kukomera omusabiranga kuvaayo naye ate wali ogw'osanga teyeetaaga kusabira kuvaayo kitegeera olw'ebigambo nti omusajja oyo nze yatuuka okundowoozesa nti w'amaanyi nnyo mu nsi eno n'okusinga nga bwe tumanyi nga nze mmanyiyo olunaku tuluyinza kubaayo olumu ne bamusiba ku bigambo byayogera ku Segirinya kitegeera naye kati saawa zino naye yeekubira omulanga nti gundi nnyamba naye nga bweyali ku social media nga n'abamawulire bano bamutunuzaamu kamera badayasi yali tamanyi nti naye olunaku olumu lugenda kukyuka naye lumukyukire kitegeera omanyi nti bw'oba oyogera ebigambo ebisinga olina okumanya nkyawa nga ali atya naye gwe buli woyogera ebigambo nga tofudde ku nkyawo nga gwofa bufi kwogera olw'okuba oyagala abantu bakumanye ebimu bivaamu byebyo Faruku kati musajja wattu ayinza okuba nga ali eyo nga nemuvunaana oluusi bipaatiike oluusi nga waliwo embiranyi naye ffe nga bannayuganda bamulaba nga awanda ebigambo ku Segirinya ku Segirinya yali omulwadde gwe baasiba ebbanga nebbanga e Masaka n'osigala nga owanda ebigambo bwe bityo tugamba ekintu kimu nti ndowooza naawe okiwulira omurro kubanga Faruku anyi waliwo ka video kamuke na sindika kaba mu group ng'oli agamba nti n'abemboozi mukati wali oyagala babaka temwakawulira ka video naye sayimo program gyejjukola nina abantu mu bulamu bensaba Katonda nabo baloze ku ekyo baagaliza banne babeere kitegeera era mu nsi eno gye tulimu nga Katonda ye mubeezi tujja balabako kitegeera so manya nti kyokola enkya waliyo ekiddirira nti gojja kulowooza nti saawa zino oli w'amaanyi enkya tojja kuba w'amaanyi kyoliko abaana ba bote bakyali baana ba mukulembeze oba abamiini kale nabo bakola ekintu batusobola baba kantu bateeka ekibuye kitegeera kati ekyo kati ekyo kyenkugamba Faruku nti bw'oba abaana b'oboto baamiini saawa zino tusobola obbabaka nabo ntubassa ekibuye nga bakoze emisango naawe wali mu gavumenti saawa zino kkiriza nti waliyo olunaku lwo
lojja okusasula ebyonyinze bannayuganda oba byokoze bannayuganda. Okay. All right. Nambemu. Sekaumalu story. Sekaumalu David Faluku Sekaumalu kino kyamutuuseeko kyalwawo ko bulwi nenze sikimwagaliza nedye kituufu tekimwagaliza naye anti era kyosiga kyosiga kyokungula yasiga ki kati kyeyasiga ku tayimu eno kyakungula kubanga Sekaumalu abadde ebbanga ddene waneeno nga bagugulana ne Ssegirinya naye ng'ate otunulya ensonga za Ssegirinya ezibadde zimugulanya ne Sekaumalu Ssegirinya kuyamba ki omukyalo oli eyali mbwetaavu bwe bali bazaalamu omwana Ssegirinya yali akola mulimu gwe gwa bukulembeze kuyamba kozi yatwala waawo era yatukira Sekaumalu okusooka omunnyonnyola ndowooza eno gyakolera emirimu omwala yali asula mu kawempe ekiwulira kakati yatukira Sekaumalu okusooka omunnyonnyola ensonga zonna n'agana omukola ki omuwuliriza naye oba otunulidde Sekaumalu yagana n'okumanya ensobi ye wabula ate n'awereekerezaako n'ebigambo ebigumu ennyo naye Sekaumalu yatugamba asomeddwa n'otasula oba n'otakeesa mukomera yazeerabidde ono amwesimbyesimbyemu yegisoma yagijjawa kubanga tikitegeeza Sekaumalu anti nze ngenda kukubuulira omuntu abadde atugamba nti nza neesimbamu enkera tasula kati ate wuuna agamba nti muzeeyi mujje munyambe mukuba amawulire okiwulira kakati edwa yagyerabidde oba yagiwandika ku lupapula balumuleseza kakati ebiseera ebisinga obungi Faluku abantu abo abafera nga beerimbika mu ddiini beerimbika mu Buganda beerimbika mu gavumenti mu bintu ebiringa bwe bityo balina engeri gye beekwekweka mu bintu mu bibiina muki ebiseera ebisinga obungi bamaliriza ebintu ebyo bimala ne bigguka gye biggwera era Sekaumalu oyo omulaba binaagenda okugwa emisango gino nga tuwulidde n'ebira bingi nnyo ebivumbuse kubanga enzira abaddeko nnyingi n'obubuuzibwa kubanga ne munywanyi wange aŋŋambye ekyebiri kye tekyaluwona yakirya tekyaluwona okiwulira ekyebiri kigaba obugagga abijja kubameka nze ŋŋamba ye bamuyisa abiri naye ekyebiri wekyagera n'agamba wano njege wadde kigenze kankome wano era bampita ssente okiwulira naye wali eri bakunnyonnyola ne bakuyita ennyingi kati Sekaumalu munnange ebintu bye badde okola bimala ne bidda nkusabira ove mu kkomera nayo ddemu weetereeze weetondere n'abantu b'osobeza Adayas mwabagenze mu kkomera asaagenze naye lwali lunaku lwa Mande ne batugamba muzeeyi yasooka okubeera ngamba omanyi nti no Sekaumalu ali mu kigo konzi tekisoboka nangamba amazeyo omwezi mulamba naye ye gyayita buno bamukidnappinga ekyamu yayita ab'amawulire baali basatu okwali yayagala okutwalirako muzeeyi naye nga yayita abe yeesiga basatu ng'ayagala bafulumye eggulire yayagala okukola ki abantu bawulire kati ebyo propaganda ali ku social media yavuddeyo okuttaanya nti nno nedda bamukwatira naye nga ye ensonga ye yali yayisa abamawulire basatu beyeesiga abawe ye kyayagala bafulumye naye ng'ekisinga okumuluma tewali muntu n'omu yali amanyi waali tewali famire ye yavayo kuba nduulu oba nabo baali bamukoowa kuba amazeyo omwezi mulamba ati nze nalingirabye kukyuka atalinayo yadde mugundi yadde abakongozi wadde abakuuma wali ewuwe wakulira yadde abakyala akwata kati n'abaana so ate wakanaki omusango kyosikinako bukaka so kati mu lunaku olwokusatu abaana ne bagenda ekigo naye nze to my surprise nti n'abaana bennyini abagenda ekigo mulaba tewali yafulumiza ku bonna sijja kumenya mannya bamulabye bagenda ne bamulaba bagenda ne bamulaba ebyaddala ku Mande kati kwe kufulumya ogwo nti bamukidnappingira kuki ku gate mbu yali ayingira ne bamusena nga bamulanga omwana naye omwana oyo abadde naye kuvanga omwana muto ate saawa eno gwe bamugamba mbu gwe yakola ki gwe yayisaamu eggaali nti yayisa omwana omuteggaali yayisa omwana omuteggaali biki ebyo byonna beda naye nga ye agamba gwa bamukidnappinga tamanyi kyana naye nga ye ekigo gyali mwezi mulamba atudde tewali anyega tewali wa famire era n'awaako ennamba z'essimu ze yawa abantu bakubire abantu abamu bamuyambe
omwali ne pastor Passage. bwana avaayo ali mwebaza namwe omwali ne pastor nti oyo pastor yasobola nga mulimu kono ne member wa parliament be balina okuvaayo okola ki okumutaasa abasigadde talina gwe yeesiga naye ng'agamba omuntu amutwala nga kaguddeyo wa ku kyalo mpalana za ttaka mulimu otwala ebintu bakazi za ttaka kati kumanda agenda mu kkooti katunire mu kkooti tulabe emisango gye bagenda omusomera emituufu kuba nsubira kati ekkooti ejja kujjula kuba buli omu ayagala okumanya kuba kati saawa zino tukyali ku propaganda naye ng'omwezi mulamba era taba kuyita bamawulire ku olwo bintu bino okuvaayo abadde ajja kugumalayo omwaka nga talina gy'alaze nansana ne basenda abantu sekamumala n'atabaako kyayogera okuyita abamawulire bali abamukola bamaze kukikkiriza bakkiriza kyo ngamba yadde ayina akasuku eyazze wali ku ddirisa n'agiwa olupapula era bamaze kumukkiriza nti olina kyoyagala okwogerako eri abantu bo nti ye n'alyoka ayita kubanga wabanga adde ayina obusobozi bali kyekikola nga bakamutwalirawo ne Shaluwa yadduka bannange mu ggwanga Shaluwa wa Lukwago ne Lukwago yabula n'emikolo tegyakolebwa Shaluwa Rashid Lukwago ye Sharon yali tafuuse Shaluwa yali afuuse Shaluwa naye yadduka banga be badduka babiri yadduka yekka Shaluwa yankubye yadduka n'alina emmimi Sharon yadduka dda mu ggwanga Sharon bw'aba yadduka mu ggwanga n'emikolo teyagikola naye twabagamba ekyo nti Sharon yali musambi ye akola ebintu bye ng'ayagala kufuna ndowooza luyitiro alabika yafuna ssente alabika yali anonyeyo ssente za tiketi waba yazifuna n'ayitamu lwayita omukubirako munne Lukwago yadduka Lukwago yabula ewaka naye bali babiri tebali babiri agamba Sharon wono Sharon naye nayogera Shaluwa wuuna ankubira Shaluwa ono Sakozi ogamba tuli mu mboozi mukati kyekiriwo tewali wasizootya Faruku ndi bulungi ndi wano ne mawa mawa muleka mulooko Liroko yamuje namuleka mawa just mukwale gwange lwako mawa simanyi oba yali aneegomba bwaba yali aneegomba tandikira wakwane n'aba n'omusajja bamuwambye bamuwambye omusajja naba yabula kati mawa chansi yiyo tandikira wakwana mwataddamu kolima ate badde ogamba lwaki bamuwambye mwali mugamba ebikolimo by'enkoko tebitakamunye kati baba bamuwambye esaala zaffe zikola katutandikirawo nkwana kyekiriwo oli luddawa walaga wa ng'oludda okulabika wayitamu mwendi munange neekweka bagala kunsiba mawa kati oba gonondetera emmere luzira simanyi ate bakusibira ki omusajja yabula naye mu Uganda mwoli temwakola mikolo emikolo tetwagikola lwa nsonga ebintu byali bingi okutiisatiisa kwali kungi emikolo nga njagala oluusi twandifuna solution naye munene bigaana kiki kutiisatiisa kwavaawa nti wali obbi omusajja okutiisati wasooka ne bafuluma vidiyo wafuluma vidiyo nga zoogera ku biki yakola eddagala lya sukaali ne liyitamu ate gavumenti nefulumya ssente ne zitamutuukako bagamba nze bansindika nga mbega ngo bakusindike Walukwago nga mbega nkumutte oba wali mbegeera eŋŋanyi ng'oggeko bano oba yo omusajja alabika yapanga nga ye yali ayagala mala kugira akuteyi alabika yakupangira ebyo simanyi munange kati zino takusobola kumanya kiki ekituufu kuba buli omu ayogera bibye kati ye ali ludda Walukwago ate kati nze manyi waali famire y'emunoonya bagenda ne bagulako omusango bagulako omusango ngo bamunoonya omuntu waabwe yabula kati ate nze gwe beewerera famire emunoonye etya kati bagamba mbu gwe yali amubega bo basinziira ka vidiyo akafuluma ate nange
nange ngamba nti mukazi we yamwine yamukwasa bwaba yamukwasa nga bamusiba aveeyo ayogera abantu be bategeere waali kuba kusinziira ku message zenina. Kati okubula yava wakaawo yavaawa? Yava waka zalina kuza omwezi nga 5 ogw'omukaaga. Wali osuze naye? Nali nsuze naye. Nagamba alazeewa? Nava waka ng'angamba nti agenda ku ssomero. Essomero lyali yalipangisa kuba baiden abaana bali bakatandika okudda ku ssomero. Ng'agenda kusima sente ze ku ssomero agende mu kkooti nga Sharifa mutudde mu kkooti eyo namba 3. Bazi gwali namba nya. Mulina mu namba mama. Okay. Kati yali agenze sura wa namba meka? Nkugambye yali agenda mukundi mu kkooti ya Sharifa. Teyadda waka? Teyadda waka kuvoola. Bakuba amasimu ge tekaluuko bamunoonyeza buli we basuubira tebamulaba. Nze namale waka 2 weeks mu kitundu nga simulaba kati kwe kuvaawo. Ate bagamba mbu wagenda n'olubuto lwe? Nagenda n'olubuto ali yakugamba oyo gwe nali nsula naye. Mbu wagenda oli lubuto? Wama bakuwaayira toyinza kufuna lubuto kati. Gweno David. Shaluwa. Ngenda kunoonyaako amatu ogere kati mu bujjuvu. Kakati munnange nkuba omulanga guno bannange ebintu bino tembitwala ng'ebyokusaaga. Omusajja ayinza okuba nga ali emubuzibu naye bwe baba bamusiba nga yina mu kkomera mwali. Bakoleki baveeyo boogere bamanye abantu be bamanye waali. Neniikira sitaakunoonya nno. Kasitaya kusi. Nika kunoonya. Sharon. Wanjisewo. Kasaya kusibula. Seka gamutuuka. Seka yani? Seka tomumanyi we mu America. Anisula muto. Waliwo Seka Ai. yali abojja enswa. Seka no Oyo mawago agamba ali mu America simumanyi. Mwerabidde. Niko yo mumanyi. Naye nga mwerabira mangu. Ani? Niko omumanyi. Oyo tata w'abaana. Bameka. Kale, Shaluwa kale kati sulamoto abaana ku sulamoto bakutumiddeko wano. Nange mbatumidde. Kale nja kunoonyaako. Bano ensonga za Lukwago wezi tuzimbidde. Kale wa mafuta oli asigadde. Ani Roni. Oli wa mafuta geri. Anti Sophie na waze muno mulako kokoliro kwa mulaye yazuukuse. Sophie. Kokoliro ko yazuukuse. Sophie kokoliro. Sophie tebamutwala. Sophie bamutwala Loni ono wabugolobi shero bugolobi. Eya mulina. Nega naye agenda kubula bubuzi. Anti kakati babo babula bubuzi. Okay. Nero ni wa shero. Tugende wa Nabira banaye. Honorable Nabira. Ensonga za Nabira mbu bawa Sempala yagobye gundi mama wa Nabira ku ttaka. Sempala ki? Isaac Sempala. Bawa Nabira. Yagobye nyazaala we ku ttaka. Lyani. Ettaka eryo lyani. Mbwe Nabira agamba ettaka lirye. Sempala agamba tilye. Naye baliko simaye baliko bombi. Kati ekituufu kyeki. Tandikirawo. Kale. Banaye. Owaye. Sempala agamba atya? Ettaka lirye. Bagobye. Ne Nabira agamba ettaka lirye. Bagobye Nabira ko. Bagobye mama Nabira. Kakati abantu abana batuuliriza embozi etambula eno y'okugoba Nabira oba nnyina ku ttaka. Nyaza. Naye Nabira we mumanyiddeko ebbanga ddeneko nze. Mumanyiddeko ebbanga ddeneko. Era mu biseera woba omunoonyereza we yasinkanira Sempala. Nabira teyali mu mbeera nnungi. Nabira yayina mwannyina gwe yasulanga naye ebbunga awo mu Kazigo. Bebunga. Bebunga. Basulanga bbunga awo bamuyitanga Muheres. Kakati we yasisinkanira
Sempala nga Nabira asola ne muganda mukazigo abo yali mulenzi muheresi yali mulenzi mukazigo era Sempala olwokuba by then we yamusinkanya Sempala yali musajja mugagga yali asubula firiji na ma TV nga bijana London kaita zi container we yamusinkanira olwokuba Nabira ali afunye omugagga yavaaye waka naye ate omugagga n'ayambako ne muholeso gende Japan Sempala n'ayambako kubanga bo balina access okugenda Japan era ne bava mu nju eyo gye baali basulamu mu kuvaamu mu nju muheresi yaleka atunze ebintu ng'abiguziza banneyiba banneyiba abo batwale ebintu naye ne bakola endagaano nga omanyi Japan yali nzibuzibu amala bakubira nga atuuse Japan bano ne baleka bajjamu ebiki ebintu kati wano muheresi Nabira lazewa Nabira olwali wa Sempala oli agenda Japan bade basula nejjukira mu kusooka ogende wa Sempala Nabira bali tebakkaanya na mama waabwe yalina ebintu bye bakola kati nga bamuboycottinga ye ne mwannyina Nabira kakati mukaziga ko mwali mukka ebintu bya Nabira kuba Nabira naye yalekamu ebintu ng'agende wa Sempala bali bagula obutebe buno bwekweyiya bikyebe webityo kati muheresi bw'amala otunda ebintu afuna akasente akanamuyambako ebyali mu nju yali akkiri ne Nabira yali amukkiriza n'ebyabikole ki abitundiremu kati mutayimu eyo muheresi agenda asiibula ku nnyina maama ngenda Japan gwe batakwatagana naye alina omuwa kakati nyina amubuuza ebintu naga ebintu kati nyina bwe yawulira muheresi agenze yagenda bugenzi wakaye najjayo ebiki ebintu kumbe ebintu muheresi yabitunziza ddaki banneyiba bagenda okujja okunona ebintu basanga te nyina abikoze eki abitwala abitutte bakubira Nabira owaayo ebintu mama Nabira teyagana okuza ebintu okakana Nabira wano ku mucanga wane Kajansi ng'ebiseera bwe byabeera akwata nyina amuteeka mu kkomera Kajansi afuna abasirikale Kajansi bagenda amunona Nabira asiba nyina mu kkomera kati bwino gwenkuwa nadda sebo nkuwa bwino omusunsule sebo nze ndi wa muno ndi wa kuno ndi we Kajansi Nabira akolate akwata nyina amuteeka mu kkomera Kajansi amugamba maama leeta ebiki ebintu era yamala wakabanga ne bayogera awo n'akola ki n'avaayo mu kuvaayo okwo basigala tebakkaanya ne nnyina olwokuba yali amaze omukola ki eyaleetera Nabira okuddamu okukkaanya ne nnyina yali mwami Sempala yagula n'embuzi okugenda Nabira okwetondera nnyina ng'abulidde nga wabulya mukazi ngolo balina n'abaana okiwulira kakati kiki kye mbadde nzijjako mbadde nzijja kawale akagamba nti ne bagoba mama Nabira nga bw'okireese ne bamugoba ne ku ttaka okiwulira kakati ne Nabira yennyini akimanyi nti nyina si mwangu yennyini akimanyi kubanga nyina wa Nabira ekiro nnyo ali myaka 8 oba mwalaga tomuwanise anti kati balanga 7 n'okusoba okiwulira 8 oba mwalaga kubanga Nabira alina emyaka nga 5 mu 3 tanatuukayo yazaalibwa Nabira genda okebere ku Wikipedia ye keberako ku Wikipedia ye kwebiri nedda tetugendayo kwebiri oli honorable aba ayogerwako public figure. Yes, public figure kuliko aba yazaalibwa 7 mu 2 something like that nagikebeddeko nze tuli ku kyataka ekiwulira kakati ettaka lino nkuwa bwino asembayo ettaka lino nze okusinziira kuba we nawulidde ettaka nakoze okunoonyereza okumala ettaka lino mwami Sempala yakera ku makya n'alowooza okulunda naye mu kupulaninga okulunda kuno Nabira yali tali mu kulunda kuno 5 kakati ne bateesa ng'omuntu ateesa ne mukyala we nti ngenda kutandika okukola ki okulunda ne banoonya ettaka waliwo yali banoonyeza bamuyita mwami Mutebi ye yali banoonyereza Mutebi ng'anoonya ettaka eryo eyali alitunda bamuyitanga mwami Musisi Musisi yali mukubi wa bulooka okiwulira
ne banoonya ettaka ne bagendayo era mwami Mutebi bw'amala okumanya ettaka nannyini lyo bakwata ettaka eryo ne banoota nannyini lyo n'alibaguza mbiwaye emirundi emeka omulundi ogwasooka mwami Sempala yagenda ne mukyala we okujjako kanyonyola abantu mwami Sempala ono nti mwami Sempala gwe twogera ku muntu nannyini Sebagala ndi Sanizi eyali ku badirekita ababiri bokka baali abasebagala Sanizi mukulu we naye twogera ku muntu eyakwana Nabiira ng'asubula na Bungereza twogera ku muntu eyali agula amataka nga bwagatunda yali mugagga ng'agula amataka nga bwagatunda twogera ku muntu ekika ekyo era twogera ku muntu eyalina abakozi wane Kampala nga n'amaduuka gaabwe bakolera be balina abakozi abangi ng'akozesa abakozi abasukka mu 3 twogera ku kika ky'omuntu oyo kakati Nabiira ettaka eryasooka ndi omusajja Faluku ng'olina musenengo kanya ne mukyala we omusajja agenda okusasula ettaka n'agenda ne mukyala we okusinziira ku nannyini ttaka endagaano gye baasooka okukola yali egamba nti nguzizza Sempala ettaka Sempala we yagisomaako naga muteekeko ne mukyala wange muteekeko ne mukyala wange naye akoze eki aguze era okusinziira ku baaliwo endagaano ze nalabyeko abajulizi abaaliwo ku ttaka nkakasa nti Nabiira bamala omuteekako omusajja akolako projekiti eyali esobola okuweza enkoko emitwalo emeka nga yasooka nagenda Netherland kusoma nyina omuntu gwe nafunye omusajja ono gye yatuukire Netherland eyabadde we yavanga ogenda okusoma gavumenti ya Netherland omusomesa balunda batya yes enkoko ez'omulembe biki okitegeera bw'amala okufuna eri idea nga azze okuva Netherland n'alyoka akomawo omwami ono gwe twogerako olwaleero bwe yakola faamu eyo nga Nabiira we yali nti amaze okuyingira mu byobufuzi kuba omwami ono ekintu kiri kyenkugamba ekyokusiba nnyina Nabiira kyamusumbwa nnyo ku bakansala ng'ajja mu kampeyini abo bonna ng'ajja ku bakansala nga tanaba nakufuuka MP nga abantu kye bamukubisa nti yasiba ne nnyina okitegeera era ekyo ne kivumbikibwa kati wano ng'azze kuba MP kye baali bamukubisa kyali kyakulokoka nti alimu n'olulokole ate nga musiraamu okiwulira era omwami ono yakwatanga Nabiira nga omanyi famire y'abasebagala n'amutwala mizikiti mingi nnyo okusobola okukisangula naye era amanyi ekiri emabega kubanga nalabye pulogulaamu gye wakoze nti pasita Nabiira yabawa okuzimba ne church okiwulira naye ne bamala yalokokako ate wotalokokera ate n'ogaba ne church ku ttaka kitegeeza oba mulokole ddala waliyo omusiraamu ayinza okugaba obuluka kati kino kyetugendako kino ekyettaka ettaka lino eryasooka baaligula bameka mu kuligula ababiri kikyentegeeza nti omwami aleese okugula ettaka naye ne mukyala we waali naga ateekako omwami n'omukyala ne bafuuka bameka ettaka kati lino lyambibwa 3 lyagulibwa emirundi emeka era ddamu okugulibwa lyonna omusajja yaligulanga ye okwongerako ng'agenda yekka n'agula n'asasula okiwulira naye liri wamu naye lyagulibwa emirundi emeka nga omanyi nti ngaziwa kati webateekako faamu lwaki abantu balowooza bwe batyo njagala okibalaga olwaleero bwe bateekako faamu y'enkoko Nabiira y'engeri gye yamaze okufuuka mu nabyabufuzi yajjanga abantu b'e Kampala n'abakyala b'e Kampala abali muno mu Kampala abalonzi be ng'abatwala eno ku faamu ku projekiti ya bbaawe ng'abagamba kambatwale ku faamu yange ey'omubaka mbalage engeri y'okulundamu ey'omulembe kuba baalinawo olusuku ne faamu emitwalo emeka kati ng'abateekawo ng'abasomesa n'omusajja teyakirina mu buzibu mwami Sempala mu kubasomesa okwo kwonna naye enjawulo weeri nti Nabiira ye projekiti eno ng'agikola ayinza n'okuba alina gye yajjanga ssente nti nze akola okulunda okw'omulembe ngera gavumenti bwekola mumpeeyo ssente eno era bano abakyala mbayamba bwe bati projekiti eyo ndowooza olaba mu nabyabufuzi wabajjamu ssente ddala kakati tayimu yatuuka omwami ne bateesa mu 2000 oba 12 awo 11 mwami Sempala bwe yagendera mu Canada ne bateesa ne bbaawe nti okusaba tuli mu byobufuzi bula ngenze Canada yagenda n'abaana bonna n'abatwala abo n'amala Canada emyaka enkoko
yagenda ogenda yalekawo omutwalo gumu enkumi mmeka 2 enkoko tamanyi gye zaalaga ndowooza oba banabira ne bazitunda babe kiwe bityo kati nabira n'aba n'obuvunanyizibwa ku faamu naye ebintu ne bisaanawo byokka n'ebiyumba ne bikola ki ne bisaanawo nabyo ne biriibwa ekyaki omusajja agenda okujja ku ttaka lye nga kuliko kyaki nabagamba naye tabuki nze ndi musajja musiraamu kandi soke ngende wa das nambe mundu atemye etemerere nje kyesitategedde Nabira akayanirako mamwe nti bamugoba ku ttaka akati awo Nabira agamba ettaka lino we yayingira parliament ziyajja ssente n'agula ettaka era agamba omwami ono yali talina bulungi ng'ali yala ebiseera ebyo era Nabira n'amuteekako nga bbaawe kyenkubuuza kikino Nabira akaayana lwaki omusajja agoba mama we ku ttaka katawo nkitegedde ensonga we yagakubye naawe interview gye wakoze naye ensobi eri wano Nabira abadde takolagana na maama we yali kati batereera kati badde batereera kubanga mama Nabira akozesa nnyina okwamanyi wakavuyo okumulwanira Nabira yagala aleko omusajja nga buli kimu akitutte kuba wetuddayo mabega according kono byagize kiraga nti byonna ebintu Nabira byazaafuna bibadde biyita mu mwami ono buli kimu kuva ku kimu kitegeeza nti kati nerina ettaka already Nabira alikayanira era agamba lya maama we era agamba lirye lwa nsonga yagala alitwale nzeno nakavaringako olutalo lwabwe olwali ebbunga wano we bali basula ekiro twavaawo sawa mwenda ebuziga twavaawo kiro sawa mwenda Nabira n'aleeta bakanyama engumi n'evugaawo nga beesibidde ebweru Nabira akyusiza lookoze enju kuba baali batuuse nze ngenda okugwa mu lutalo olwo nga simanyi nti ne mabega yonna badde balwana nga omu asula waggulu omu asula wansi ne batuuka ekiseera nga Nabira agamba ennyumba yonna omwami takyamwagalamu engumi nevuga twavaawo mwenda ogw'ekiro awo wolaba nga poliisi ezze nga Nabira aleese emmotoka ayagala kukoona kisenge kyonna kigwe ennyumba bonna bagifiirwe ne bakyusa ne lokisi z'ennyumba bano baludde nga balwana even it was before lockdown I think baludde nga balwana so kati ekyokukayalira lino ettaka mbuno nze naligula ali maama wange tomugobaako biki ono ayagala muleka nga buli kimu ali ku ttaka Nabira kyagala nze bwendaba kuba wenzijukira olutalo olwali wali nti Nabira bano bakanyama bana bakuuma gundi yabaleeta ne babeerawo engumi neevugira awo nno ddala naffe nyini basooka baagala tuyisaamu eggaali ab'amawulire ne batutwala ne batukomya eri nga bwe tudda tugamba tulina okavalinga okusinziira ku ono kyayogedde webanga byayogedde bwe bitambula omuntu yekyusanga bujja amataka bagakyusa ayinza okuba yabikyusa n'abizza eno kuba omwami wongamba mba ate tabeerawo ate nga Nabira naye yamala kati naye tali bweru yasigale n'ebintu nga bitambula nga bikolebwako nerikyuka mawa Nabira yego tuliko mumanyi Nabira mumanyi naye nze njala okusooka okugamba mukyala Nabira yonna gyali tasooka alowooze omwami oyo gye yamujja ebirala byonna bw'oba bikola lowooza omwami oyo gye yakujja lwakuba Nabira alabika ntasiima omutima gwe omanyi abantu gye bali mu nsi nga bo si basiimi nga ne bw'omukolera ki kubanga Nabira nze natuulanga naye nga bw'owulira byayogera Dr. Besigye nga bikoma eno nga bw'otuula n'owuliriza byayogerera nga bw'otuula era nze ndi FDC nga bw'atuula nze ndi FDC ey'Ekatonga ndi ku nkyukakyuka nga bw'atuula okwogera FDC nga toyinza nagamba nti yagikiikira okumala ebbanga lya myaka 2 nga ye muwa kaadi nga bw'atuula okwogera Dr. Besigye oyo kifeefe gwolaba naye nga buli yabeeranga mu campaign ng'ali ku bizibu nga yeesuula ku ye alage nti ali wamu naye Nabira n'afuna ki n'afuna sympathy Nabira ne bamulonda Nabira bannakampala ne bamulonda ebbanga ddene naye nga Nabira omuze gw'obutasiima nze ndaba nti ogulina okusiza ku byenjogedde naye guveemu omuntu olina okusiima akantu kakoledde
kubanga omusajja ono lwaki ze mbadde nkukolera bulamu lwaki mbadde nkulaga Nabila aleka tasiima nga nkulaga abo abesige bonna bwe yava eyo teyabatwala wadde ennaku 5 n'agenda neyeripa ku Bobi Wine munuupuka ne bamukwasa kaadi wano eya Kampala n'ayambibwa ne bamuwangula bwe bamuwangula owokuba Nabila ono wootegerada nti Nabila abeereyo gy'abeera mu nnyumba gye yabba yeebake naye nga ne Allah amulaba Nabila bwe yeegenda emagere wano ekamwokya n'afuna kaadi yeetadde ku lukwago nyumba kijiyaba ye Canada mwasula omusajja amutwale Canada bwe yatuuka eri namusuwinga ennyumba Canada mwasula Nabila bwe yagenda wano ekamwokya bamuwadde kaadi ajje wano ku road mayor fena ne twebuuza Lukwago akoze eki Nabila okumwesimbako Nabila olwagwa n'adduka struggle n'agivaamu naye nga struggle alaba bulungi tekyagenda mu maaso era Nabila n'agamba nti struggle yammwe mbadde mbasiba kiwaani bwe yagamba ate kati gwe omulaba mu struggle ogenda omulaba okugjayo obutambi akola bwakayanira ttaka wali olabyeko nga akola obutambi bwa Museveni aveeko wali olabye nga akola obutambi bwa Nuupu bannange Nuupu etereere kino obwani andi abukola ng'akola ki ng'agamba Bampuuga abo si balungi ng'omanyi lwaki agamba nti si balungi ogwo muze gwe Bampuuga be yabeeranga nabo nze Sarkozy sisobola kubeera wano neŋŋamba nti bwenjawukana ne Duncan sirimulabako kalungi ke yali akola ki alina biki bye yamukolera bino bye mugamba Nabila bamukolera omusajja anti nze nsoose kulaga butasiima bwa Nabila abantu bazaakola ki asobyako abazze bamuyamba nga ate abakola ki abasobyako nenkulaga babeesije nenkulaga baani kaakati nzija kuona omusajja Sempala omumanyi oyo Sempala ye muganda wa Latifu Sebagala ye muganda wono Haji yali yesimbewo wano ani Medi Ntege Faruku Ntege ye Sempala oyo ye yaleeta Nabila mu byobufuzi nga Nabila muwala muto wa myaka ndowooza nga 25 era gundi ya musitolo oyo nani Sempala amutwala amulaga omusajja wa DP amugamba yali abeera ku Kajansi amugamba ono njagala yeesimbewo kubanga ebiseera ebyo okwesimbawo tebavanga buvyeno ne weesimbawo nga balina gye bakusookezamu abasajja bannabyafuzi abaki abakuukutivu omusajja oyo n'akwata Nabila n'amuyingiza ebyobufuzi era n'amuteekamu essente empitirivu buli kalungi Nabila ke yafuna oba kaalina kyenvudde mu kugamba nti asooka ajjukire Sempala gye yamujja yakafuna lwa Sempala n'ogenda omwo mu palamenti yagendayo lwa Sempala ate buli kalulu akaatuukangawo kubanga njagala ne bannange bateese Sempala yateekangamu ssente n'akalulu kano akasembyewo aka Lord Mayor we yeerippa n'ayagala ate yeerippe ku Lukwago okumuwangula omusajja yaleeta emitwalo 3 gya dola n'agiteeka mu kalu gwe walabanga t-shirt awo ezenjedde naye ng'era oyo omusajja yakola ki 3 egya dola n'agiteekamu ne baali baakava mu kalulu we po okumanya Nabila tasiima n'atandika okukayanira ennyumba y'ebuziga ng'amugamba ssente yamuleeba naye gwe omanyi omukazi ate ayagala ne ssente azitwale n'ennyumba azitwale olwo yeerippye ne byamuleeba baagala otwala ennyumba eyo Sempala gyakola ki ebuziga ne bagenda mu kooti era ndowooza ensonga zaabwe ziri muki bakyali mu kooti kakati Nabila obutasiima bwenze nkulaze by'abantu bazza asobyako n'ebintu byazaakola kati ate bugundi wambuulidde okuviira ddala eri mu maama we ate era biyinza obanga ebikolomyo byaviira ddala ku maama we okumusiba ng'olunaku lwe yasiba maama we bye bino ebimugoberera Nabila nzinamulabye nga ayogera simanyi omwami twakola divorce yalese asayinize divorce ne divorce bali abantu babiri omukazi yagiteekayo Nabila n'agamba ayagala baawukane n'omusajja naye n'agamba ate n'akola ki oba woogambye n'agisayininga Nabila abadde abeera e Kampala wano nga memba wa parliament nga omusajja Sempala yabeera e Canada n'abaana
ng'abaana abo yabeera nabo yali eno yeeyagala ne baba muleba be wamuleba bwayawula wandeeba nga bwayawula awoza kimu wandeeba naye yakagende Canada ng'amaze okugwa mu byobufuzi amaze okugwa mu byobufuzi kati alaga ate abaana abaagala nnyo omusajja ono tabeererawo baana graduation yadduseyo buddusi anti omusajja Gambia yabeera n'abaana ebbanga lyonna Nabiira lyamala ng'ali eno Kampala mu nnabyabufuzi Nabiira yamala ebisanja bimeka ebisanja byali bina emyaka abiri kati eno yakagendayo ng'agudde kuba mmeeya emyaka egi tekinaba nakuwera tannabeera n'abaana nga musajja oli bwe yabeera nabo naye essaawa eno akugamba ti omusajja adduse ku baana ng'ate n'abaana bagamba nti omusajja abadduseko Nabiira yaggayira omusajja ebweru ku nnyumba ye Canada eyo omusajja n'akonkomalira ku ki era ne bagenda omusajja kooti nemugamba toddamu kusalimbira awo tukuwadde oba ziba kilomita meka bamuwa ne distance okubanga taliraana nnyumba eyo ayimirira eri kakati Nabiira ebintu bye naye nze kyeŋŋamba kya Nabiira gy'oli yonna yiga okusiima otegere n'abantu abamu gye baakujja. Small Bode nkutumiddeko. Small Bode abeera awo kalenda ali atya si campaign manager we era yali campaign manager omanyi bumazi umolochi abeera awo kalenda yali abere Japan yali campaign manager we Sempala yagala goba yagobye mama wa Nabiira ku ttaka akati okusinziira abanywanyi nge bayonyonyodde ku mukyala Nabiira sigenda nze kumwogerako bigambo yafunya kachayi sigenda kumwogerako bigambo bingi ekituufu kintu omutima gw'obutasiima alina munene kubanga owulya Mr. Nambi Mwengija nnyonnyodde se mukyala Nabiira nzone yamuntwalako wali ku Coffee Plus ono munywanyi we yampita nga batuddwali ne bampa n'epuloni okuzigabira abakazi abeesimbewo yampita ono naye epuloni olwazimpa teyampita kuyadde siringi ebi nange olwajja awo nazisuula awo waliwo omukazi bali bamuyita Naalonga awo bwe nazisuula ne mugawo wa buli ayagala gye atwala yagende zaaliko era Nabiira w'ebiro ebyali nga ziriko ne Bobi Wine sigala kumwogerako bigambo bingi okusa ku banywanyi bange gye bamutottodde naye nze nja kusaba omukulu ba Nabiira mmanyi akyalina obusobozi afune wazimbira maama akayumba wano ate yebuziga nga manyina yagibeera tageza n'akikola kati ennyumba yeene yebuziga yasigalawa nyina mwasula mbu mama we yasula mu kisenge ky'omuka mwennyini nedda asulamu nedda ate maama asulamu atya kankunyonyole eyo ennyumba gye beekubirako ebikonde nga omuko yali asula waggulu ng'omukyala asula wansi ne makoti ne mala ne bagaba bakole ki kuba basooka kulwana emisana ku kkubo ono kakunyonyola kale ate asulamu atya maama neeno eyebuziga neeno ku ttaka wabaddeyo olusuku lw'amaanyi nga nyina gaana n'emmere n'agikola ki nze njagala nnyumba erasulamu atya ennyumba y'ebuziga mu kisenge ky'omuko master bedroom maama gy'agenda n'asula era neeno olutalo lunene ajja n'abavuma n'ayagala n'okwefungulira omuko nkubuulira mazima oli maama mukambwe si wakuno omusajja ono ayagala gwa mulaawo nedda okimanyi si Sempala genda ku polisi y'Ekajansi genda ku polisi y'Ekajansi maama ono tebamuwawaabirangako nga Bebumba ku ttaka gye bamugoba waliyo ogunya Erena Kigalala tasimangako Bumba emotoka nga 5 ne bamuwaabira ku polisi y'Ekajansi nga Bebumba mama muleke ndo Bebumba yali akwata ku ttaka lyabo yali abba David Koma amenyo kyazimbira mama ennyumba wabaana bifo kya Old Trafford mwe bakujanga akapira naye kwasula amazima gali nti kyenda by'emivuyo gya maama gye gimu n'egya muwala we era nsakweta webanga ebiriwo ebito nga maama asula eri tamuzimbira yadde akasiisira naye tegeza Sempala tasula buziga
Hagera sula. Ndowooza aliwe mu apartment. Asula mu apartment. Eno ku Ntebe Road. Kakati. Sakozi. Kale yamugoba mu yebuziga ne Canada. Agatta abantu bano ndowooza baana. Naye bino singa nabo basolovinga nsonga zaye ng'obudde bukyali omu ayinza okudufuula mu akaba. Era nze nja kulowooza Nabira talinayo baganda be. Nabira alina baganda be ne bamama takolagana nabo abantu abakulu bandizze bayingira mu nsonga zino ng'obudde bukyali. Otherwise omu ayinza okutta munne. Anti kaakati yamugoba mu nyumba y'e Canada n'amugoba mu yebuziga kati amuggyako ttaka. Manyi wonyigiriza nnyindo gireeta omusaayi. Ekigenda okuddako awo. Anti ne Nabira agamba bano bakozesa Mariam na Mayanja owa State House. Na Mayanja yafumbirwa mu balatifu kati Nabira agamba nti bakozesa Mariam okulwana Nabira bakozesa State House. Ye lwaki tayogera kiri ti omusajja ono yanzija ku muzigo wa mina bimu agambye natwala mu parliament kyo nga takyogera. Nakyakyogera agambe nti mu parliament gye nagenda omusajja ono ye yantwalayo era ne bamunsigulako olw'empisa zange embi. Tebamusigulangako. Ati bamusigula olw'empisa zange embi. Kubanga omanyi Sakozi tulina obuzungu ekigamba nyanto Sakozi osanga omuwala awo ng'ali emmere ya 10 n'ogimusasula okumala omwezi mulamba n'omuzza ku 10 n'omutwalo mutwala kupakasi omutwala ku mutwalo pakasi kiseera tukagamba emmeeya ntewooma njakulya KFC naye nga musanga ali ya 10 kati ng'olwo guledi ekoze eki erinnye yeerabidde gye yava eri mu binyindo by'embwa. Kati Nabira nze okusinga manyi nambemu abadde atemyetemye ensonga zibesaala kudamu kuzoogerako wengaseko n'ezaamu mawa maama bamuzimbirewo ennyumba tebamuzimbira yadde akasiisira eno program inaatera okulema waabanga asula mu kisenge ate kyamuko maama ne mwole bonna bali ekintu eki bonna basumbuyi balinga ali enisikini. Tebamuzimbira yadde akasiisira wabula maama nge bamugye ku ttaka omusajja gyali alikubeko ekikomera asigaze ettaka ali era bw'aba akyatambula musajja nnyo singa mulala singa yawunga ku bikolobero byamukoze gw'omanyi omukazi okulemesa okusula mu nyumba gye wazimba ebuziga n'osulanga okayana ne mpaka saa 9 naye nga gwe yemwereetera omusajja n'agenda e Canada n'akuviira n'omulumbayo ate mugatalaba abaana ng'amaze ebbanga ddene nabo waba batulira ku social media kuno balowooza tetutegeera. Omanyi baganda bakwata abantu bayo ku social media aba following ne babalaga bo kye bayagala okwo naye ffe ekintu kye tulina nti ensonga tugenda zongera tuzisensedde nga tumanyi Faruku Nabira ono kati bw'otunuulira ebintu byayitamu omusajja kyoliko omusajja ono kale Nabira mugagga yeebale omusajja ono talinayo kintu n'ekimu buli kyalina Nabira akirinako omukono ye yakimuteeka Nabira mu parliament bintu kimu gye yakigula. Omanyi Faruku waliwo ate ono omukazi takyaswala taswala gwe kyoba omanya aswaza buswaza era ono omusajja nze bambi musaasidde ajja mukola ekikyamu olw'ebintu ebyo. Ate yali ayagala mutta nga yamugoba mu nyumba zonna zimugobyemu. Ate omuntu n'akuleeta Canada n'omusanga mu nnyumba ye lwaki yamuttira mu nnyumba mwe yamusa e Canada. Ebyo nebyo ebiboozi bantu kuwa budde. Naye nze nkubula ekintu kimu Faruku Katonda talya nguzi. Olunaku lwa Nabira lujja kujja. Buli kyalimba abantu kyeyanika kiti. Omusajja amutadde ku bunkenge. Mama mwakamala ennyumba mwate mama mugoba ettaka. Omusajja agulya mama ettaka. Ettaka lya kalyabwe babiri. Nabira ateeka okuba ntalina wadde akabalaza. Omusajja okuzimbira maama we bamugulirayo ekintu kuba kusiima si kwampaka kuba maama wo naye yalina bbaawe si bwe kiri kyoliko maama bwe yali alina bbaawe yazimbira ate jjajjaawe oli ettaka liba ly'abaana be abaani Nabira aba mwana ewa maama ne Sempala abeera mwana Sempala takyali mwana lwakuba tekibagamba
yeezaalukuka dda era ayinza n'okuba bw'ayita ku maama ayaga mukuba mpi kuba famire teri muntu ayinza kukola kintu bwe kityo Faruku n'osigala ng'oyagala famire ye ate sempa atalina kyakola n'abaana awulira ndowooza baamutama yejjusa olunaku lwe yazaala mu Nabiira buzibu kibwavawa Nabiira kuyingira house Nabiira ono kyaka bw'atuuka mu parliament n'abeera mu parliament afunayo bamugamba nti gwosinga okitegeera mukubibiita n'alaba nga Sempala akaddiye takyamugwana empisa nezikyukiraawo lwaki tezakyuka luli lwaki tezakyuka nga yakamala ekisanja kimu oba bibiri lwaki zikyuka kati okitegeera ate nomujja oyo musajja mufumbi musajja nno simanyi bwonzijjako poloti yange yemitiyana nonzijjako neyebuswa bulongo ntusigaza ntukyayogera naye Nabiira tenyinza okugamba nti bino byonna bikole naye obudde bwabwe bukola ki gye buli abaana bakulaba saa zino oyinza okuba bagamba ebigambo naye bakulu bajja tuuka ekiseera bakole ki balowoozeemu ebbanga lye bamanyi taata waabwe nebbanga lye bamala nabo Sakozi kyekitabula abantu nga bagenze mu parliament kyeki kye nakugambye ti osanga omukazi ng'ali ku mmere ya 10 mmeka n'ogimusasulira omwezi mulamba n'omuzza ku ye 5 n'omwana omuzza ku paka lasi ku gumu ekitumbo we waajaluuna ebbanga lyetooloola aba yagala kugenda kefusa aba alaba leva ekoze eki ekirala soke twebuzeemu ekibuuzo kiri kimu wawala olabye omusajja ono ng'agamba nti Nabiira abbye ebintu byange wabula omala kulaba Nabiira yajja n'agamba omusajja akola ki anziba okitegedde bulungi e Canada ye wuuyo wano ye wuuyo eri kutala kwa maama ye wuuyo kyeŋŋamba timisa n'abemu nga waatemyetemye ebintu ebyo omusajja ono isente yaziryanga ezigaga nakamuke yakola kakati Nabiira yatuuka ekiseera n'agatta omululu ne gy'alaze anti Sakozi kakola ebintu naye babimuwa tebimumala era asobola okunaawuza ebirala kakati enkoko ziri zokka yali project esobola okumubeezaawo kubanga yali asobola okusomesa abantu ng'asobola okujja ssente mu gavumenti naye ekimu kubikulaga nti omusingi si yagutandikawo anti yatandikawo ekintu era manyi kigenda okuggukira enkoko nezigwa nekyaki yaliko neyika kubanga yatandikawo settingako n'essomero Nabiira tulageyo ekintu nga kiki nga tekiri mu nkayana nga kiki ng'omuntu omu nga ye kubanga wano Sakozi essaawa ya leero omuntu okusitulanga ttiimu tugere tukolere emboozi mukati awantu awalala esobola otatambula bulungi nga tunatandikana kubanga tumanyi tukwatagana wano tutandika okutuula nga muzeeyi atudde wano nga muzeeyi alina byeyagala twogere kati enkwatagana ekola ki naye ffe mu ntandikwa yaffe twatandika tumanyi kye twagala era wano woleetamu ojjeegereza wajja omuntu omulala mu mboozi mukati atufiitinga mujja okwogera nnyo mu komenti ogenda okulanga abantu byamuddamu ng'olala tatufiitingamu kati nkokuza tezisobola kuwangaalawo kubanga eyazijjamu si yazitandika ye ekirowoozo kye kyali kyakusasa ssente mu gavumenti abbireko abantu bagende enkoko ziveewo kyokka ekirowoozo ky'oli yali ayagala kulunda n'agenda neri n'abisoma n'agenda neri n'abisoma ng'ayagala kukola ekintu kyekakasa kati ye mukyala Nabiira yasitulanga abakyala yabaga atenze mu kulunda enkoko nkwata kisooka ne muziraba ziri awo waliwo emitwalo egi kyava agamba gavumenti anti nze mu kuyamba abakyala nasobye dda kakati sente ze bamuwanga fo kyokuzza ate mu nkoko kubanga takimanyi n'aba kakatabo n'agenda tetumanyi oba eri yali agenze kukola oba neri yali agenze kwesimbawo n'akomawo wano olwamukuba akalube swe naddayo nambe mukamalirize tudde ku bintu ebirala kakati bw'oba otunuulidde omukyalo ono gwe njogerako abantu muyinza omutegeera obubi
muyinza olowooza era mu comment ojalaba abantu nga babuuza Nabila ye talina kyabugagga kyonna ebbanga lyamaze kuba MP Nabila ebyobugagga abiyina era mu mannya ge Nabila alina ebyobugagga nkiddamu era mu mannya ge era bye yagulye bitaliko nankayana naye kino akikola okunyigiriza omusajja ono kubanga kiri bwe kiti Nabila oluvannyuma lw'omusajja ono okumuleetera Profesa Balyamuleeba kubanga Profesa Balyamuleeba okujja okulumba omusajja ono n'agamba nti abanja n'ennyumba nga baagala goba musajja ono waka olwo Profesa Balyamuleeba abuuza Nabila lwaki wamuwadde ebisumuluzo ebigulawo kubanga Nabila yali ematiriza Profesa Balyamuleeba nti ono ye twayawukana namuta yagenda na ku kyeyo era obusungu buno we buva Profesa Balyamuleeba yawasizza emabega kaawe embaga yawasizza kakati kyolina okumanya nti Nabila we yayingira mu parliament yasangayo abantu abakukunavu abasukka bbaawe basamu kuteesa bajoni Nasaasira abakolamu okiwulira kakati olwokuba yasangayo abakukunavu abo babansi kuba bali balina n'obuyinza lwaki tutuuse ku nsonga eno ennyumba y'ebuziga Nabila yali akozesezza Kadaaga okugigobamu omusajja ono Kadaaga n'agenda ewa Rokechi ne Ochola General Kochi yafa ne Ochola n'abawa okunoonyereza ku maka gano okugobamu omusajja bagenda okutuuka ku musajja ono Nabila akozesezza parliament okugoba omusajja ono ebuziga akozesezza Kadaaga mu kooti nga bano bakola basindika basaidi okunoonyereza bagenda okunoonyereza batuuka ku Namayanja kyova obulyanga amwekwasa nnyo Mariamu ng'akola mu State House abannyonnyola kuba Namayanja mukulu wa Sempala ye yamuwasa basempala bawasa muwase abannyonnyola ekiri ku ground ewa nti bino bya family Kadaaga abibuukamu agamba baloke kibazaayo odaga nti atotawaana ono muyaye okiwulira ennyumba bagikola ki bagibukamu kuba yali amaze n'okwewana nti kuno tasimattuka kakati woba tunulidde ebintu bino engeri gye badde bitambula omwami ono yali amanye empisa za Nabila okuva emabega kubanga yali amaze n'okulabako nga bakyalina ebuziga tanabana kuva mu nnyumba n'oluguudo abalukola olugende uwe nga abamanyi nabe gundi yakusiza oluguudo ono olwa Nabila olukyama ewange ng'ate mukukunavu okiwulira kakati olwokuba yali abimanyi omusajja byonna naye byonna nga bibaddewo yasigala afaaninga Nabila n'embululu omusajja bali bamuyingira dde waka nga tamanyi yali yatuuka n'amanya naye n'alowooza ajja kukyuka kati time yatuuka omwami ono gwenjogerako agende Canada agula n'ennyumba bazita mortgage mu abagenzeeko e Bulaaya mortgage eyo waagigula naye ye yalina okuwa Nabila kaadi y'emutambuza n'emufunyiza obutuuze banywanyi be kubanga nze nyina banywanyi b'omusajja be nayogeddeko n'ababe Canada ameka nga bagamba twamugamba toleeta mukyala wano kubanga yalina obusobozi obugana Nabila ogende Canada ye yali mutuuze wa Canada ng'asobola okugamba nti ono mwekengeddemu ajja kummalako emirembe ng'era Abakana tebayinza mukkiriza kukola ki kugenda n'abagamba muleka jje nga mukyala era n'amuwa n'ebiwandiiko ebimufuula omutuuze kye balowooza nga ajja Nabila we yatuuka eri kye yakola olwatuuka eri bwe pa nagenda mu court restrain order n'agenda mu kooti takkirizibwa kusemberera nju eyo mita 10 Nabila olwagiyingira bw'ati kati omusajja ono kye yasooka okukola okuteeka mu baana ba Nabila pokopoko Nabila yateeka mu baana b'omusajja ono pokopoko era abaana bano be bagamba nnyabwe be bagamba omusajja nti maama olina ebiwandiiko by'olina omuwajje tubadde tukusaba olimuwe n'agamba omwana wange kansabye kambikole ki kambimuwe waki nkugamba ebintu bino Faruuko wemba nnyonnyola Nabila gy'ayitidde ku musajja ono ku kalulu ka Makindye yali bbiri emeka kalungi Bill Gates we yeesimbirawo n'awangula Sempala yajja yeesimbewo Sempala eyali munywanyi we nnyo yali omusajja gwe bayita Nsibambi kati MP w'Amawokota ye yakwata Nabila Nsibambi eyo mutwala mu FDC nga Nsibambi munywanyi wa Sempala kati Sempala yeesimbewo wano kuba chairman L3 bw'atuukawo nga kalungi yeesimbyewo bayita Nsibambi bayita Sempala kuba yali agenda kuwangula kuba ebiseera bwe Ssemagala yina amaanyi bayita Sempala bamugamba omanyi nti mukyalawo kaagenze mu parliament ate nga naawe mwoli
family yonna tebeere mu byobufuzi va mu kalulu omusajja asaddaaka amaanyi ge n'obw'amaanyi gwe bonna n'ava mu byobufuzi yes n'alekera mukyala we agende mu maaso nze eyaguzaawo abo banabiira bamuyita muzeeyi musisi muzeeyi musisi namubuuziza ebibuzo ebyo nga mutunulidde mu maaso ne mugamba muzeeyi musimbuulira amazima wano waguzaawo nabiira oba waguzaawo sempala n'agamba nze nabaguze emirundi emeka siguzangako ku nabiira kintu kyonna nze sente zange sempala ye yazimpa era naguza sempala bw'aba wakala nti nabiira namuguza ajje tutuule one on one anumirize nti yali ampadde ku sente ndowooza tumalirize mawa sibula abantu bannange tukomye olwaleero tusinkane next time munywanyiwo era mubeereeko nnyo munywanyi wange Nabiira mubeereeko nnyo nga mutusaba esaba enatubaatuuzaako naye nga Nabiira nze nkugamba ekintu kimu Nabiira nkugamba ekintu kimu yiga okusiima lowooza abantu gye bakujje lowooza gye wava ne mwami sempala ate ne baganda bo banne baganda bwa bbaawo tobateekako nnyo lukongolo simanyi gundi yaliko gundi yakiri emabega ogenda tuuka ekiseera obe nga ali mu dairema ya ngali mu dairema sempala sebo bamukwata nako ne bamuteekako empingu ne bamutwala ku polisi y'Ekajansi nga basirikali balijja tumalirize ndowooza Nabiira ava mabega mukube nnyo nedda tujja gyongerako next time emboozi eno ekyagenda mu maaso kubanga tukyagikola eri ku channel era bangi era nammwe tujja bawa omukisa abateesa baffe tukola kooti y'abantu all over the world oweereze eddoboozi lyo obeere naawe ng'oteesa ku mboozi eno bankuba kyeyo bibakwatako mulina ebintu eno mulina ebintu eri kakati mwegoba kakati tujja kuba tujongerako essimu yaffe mugimanyi mwebale nnyo mwebale ddala katukome wano next time ku Sunday twegweko Kenya edition alright mboozi ye Kenya yokka straight mwebale nnyo mwebale ddala twabagane next time